Inside Story Uganda, real source of political updates. Ego ekyagenda mu maaso bale akyatugoberera message mukozesa #NBS ego ku social media platforms zaffe zonna. Njagala tuwumbewumbe ku nsonga eyo naye nga Basidisi Ovaka alage mwe bali kuweereza kusinziira ku mwami Mukaaku byabadde annyonnyola nga tetunnagenda mu break ze ndowooza corruption egenda kweyongera ye Oscar. In fact olwo yakyogedde nga nti minisita mu bbago lino ng'aweereddwa obuyinza bungi yanaasalanga ku bintu okuwa certificate oba obutakuwa nagati kati tutadde miziziko ki okwewala obuyinza buno butabukozesa bubi mu bbago lino. Then Salongo wali wagambye wano bamuyita Alvin agambye what are the ingredients of sovereignty, let Mr. Hood explain to us, and of the key ingredients which one is at stake to warranty a law. Mamita Alvin wajja kumudda Musalongo gamulengejja mu Kiganda agambye Dr. agambye wano nti nze biiru njiwagira wano tulinawo bannabyabufuzi abagenda ebweru ne basaba amawanga okulekerawo okutuwa obuyambi kyokka ate nga bo ne babawa omusimbi ne bagaggawala emmotoka bavuga zitayitamu masasi balina amayumba ebweru wa Uganda singa wano byonooneka nga bo batema ebwati bwagambye n'abalala. Waliwo akantu katono nnyo ke nayagadde to demonstrate before he comes. Boogera ku miliyoni 4 jo wano mu bumyufu abantu baspendinze over 400 million naddala abasaidi ya Hood. Constituency emu okugimobilizinga okugikolako civic education ne voter education n'okugyayo akalu yeetaaga bina ekibiina ky'ebyobufuzi NUP DF NRM oba FDC ogisuubire egende ekunga eggwanga lyonna eteeketeeka abakulembeze efune ba candidates eyigiriza abantu rights zaabwe yo etambulye ku miliyoni bimeka bina already ekyo kyokka kikosezza ebibiina mwami Kkungu kati bali bagamba tusanze omufu alabika bisulo bye bisigaddeko neefuna embazi omukubira eddala gwemu. Well, ngangende uwe bwana Mukaaku, foreign influence reality oba si reality? Siri nze kusaawa eno ng'era omukulu bwe yalemeddwa okuddamu kiki ekireese ekyo si reality. Mwami Museveni yayingira wano nga yakayingira. You see why I've asked that? Bwana Kiwanuka yadda annyonnyola yagamba nti buli nsi yonna okwetoolola buli ggwanga lino okwetoolola ensi lirina foreign influence ate era nga lisobola n'okwagala okuinfluencinga ebigenda mu maaso mawanga amalala. Era n'akugamba nti amawanga kye gakola kati is to devise means butya bwe gasobola okuziyiza influence y'amawanga n'abantu abalala mu bo. Kigendererwa lwaki kirekamu ne bannayuganda kubanga bannayuganda bwe fuluma eggwanga kitegeeza sikyalina stake mu nsi yange. Ate waliwo bano mwami lwaki bateekamu ne bannayuganda? Waliwo bano sijja kubamenya manyi batwala omusente gwa Uganda ne bainfluencinga obukulembeze bw'eggwanga eririnaanye oba eriri ewala ne bagandika tulina foreign relations nnungi n'eryo ne baddira omusimbi ogwo bo ne bajja ne bagukoza bonga bo noluusi tebagwanjudde mu parliament naye foreign influence ku lwange si reality yet olw'ensonga mwami Museveni bwe yajja wano yajja n'abasirikale baalinga 4,000. In fact okuweza omutwalo gumu 1,000 yaguweereza wano nga bali ku ruutinze ku bantu nga tatannamalayo na kununula bitundu byonna naye nga president yavuddeko Obote ne Rutwa bali mu nsi ezitukoze eki ezitulinaanye. President bw'aba avuddeko nga kati wa President Museveni n'avaako n'atuula wali e Sudan oba e Congo tokiyita kyakuzannya. Ku olwo tetwetaaga teeka lino okusobola okuziyiza abaali baagala to force Obote back to what? Mu power. President Museveni recently
yayogedde ebintu nange binawulidde nga binkutteko n'agamba waliwo abantu abaali baagala okuleeta ssente z'ebisiyaga wano yayogerera kololaawo n'eri ew'omukyala amu speaker ku mukolo naye neeyambisizza buli maanyi gateeka ge nnina ne mbafutiza kakati ate oba yasobodde okubafutiza ng'akoze amateeka agaliwo ng'akoze amateeka agaliwo bwana hot wenjagala oyingiriremu awo dakiika zo bbiri njagala dakiika bbiri tuwumbewumbe ku nsonga mukulu akungu etteeka lino terigaanako ssente kuva bulaaya kujja mu uganda ligamba bugambi nti ssente we ziba nga zisuuka mu miliyoni 4 omwaka oli wadde mbo zifuna kasita oba nga gavumenti oba minisita wa foreign affairs oba wa internal affairs ategedde zivuddewa ani azikuwadde era za mugaso ki kati sweeping statements ezikolebwa wano nti ate tebaagala ssente zijje gavumenti enagaanako ssente kujja there is just a threshold. 2 clause 24 eyogera ku I think foreign direct investment mukadde wange nakalo wabakkiriza akanyonyolera kwali kw'ebinyengo olunaku nga Uganda mukulu Hood ate nga oli mu obutunyonyida oli mu MK mwetegeka mujja Uganda yeetaaga abaleeta wano ssente bameka edde basobole okukolwako mu budde balinga 100 oba balina kubeera nga 100 era balina kuleeta mmeka no ekyo kati oli kunzija ku mulamwa kansooke mmalize kiri ekya foreign direct investment mukadde wange ono agambye nti gavumenti yeefuna ssente naye teyagala ffe tukole ki tufune eno gavumenti saagala tudde ku basics of what is a government okitegeera bw'oba oyagala ofuuke rebel kuba tosobola omuntu ayinza okuleeta example n'agamba nti President Museveni yali mu nsiko Gaddafi yamuyamba waliwo abamuyamba he was a rebel era singa gavumenti y'obote nezo ezaddako ezo singa baamukwata he would be finished so kati woba oyagala kukola ekyo you can become a rebel but if you are a Ugandan you must follow the rules ezireetebwa teziri kuleetebwa in isolation nti tewali ggwanga zirireeta nga bw'onnyonnyodde awo USA, UK, Australia, there are many countries that were foresighted enough nezireeta amateeka gano as early as 2020 even before 2020 kati gwe bw'ogamba nti gavumenti erigamba nti bw'oba ogenda kufuna over 30 billion mu mwezi gumu tetujja kugaana oli wadde mbo zifuna naye zivaawa what is wrong with that amateeka agabadde tega addressing ekyo mbaddemu gap which gaps nva kuwa example ya threshold eya 400 million mu mateeka ge tulina tewali teeka ligamba nti kasita zibanga zisukka 400 that is already a gap kati government bwegamba nti okay zifune bw'obanga ofunye bina teweetaaga genda government kugibuuza bw'oba ofunye bina zitwale naye ziba zisuuka ojja zifuna naye kanku ekyokulabirako okay bwana Hood ng'omaliriza ababbanka wabawulidde nga balaze obutali bumativu n'okweraliikira n'okutya do you think they don't have an issue No, yes. Of course they are also struggling to protect their business. Kubanga tumanyi that banks zaffe wano bwe ziba zikola recapitation. Yes. Ensimbi zizijjako n'ebweru w'eggwanga. Kati bakulaga fears awo nti tuyinza osanga obuzibu nga bank. Kati mukulu kungu. Yes. Actually lineteeka liri need based tulyetaaga bw'olaba engeri bakadde bange bano engeri gye bali okulirwanyisamu olabira ddala nti etteeka kye lyagala okulwanyisa olwedde badde kikolebwa okitegeera so kati ababbanka nze siraba fiya kuba gavumenti tenagamba nti temufuna support from elsewhere get the support but can we be privy to how this support is coming about. Ngompo muzindalo gwange bwana Hussein maybe ekisembayo obadde tugeze n'ebitongole bya nakyewa wano ebikola emirimu nga okuzimba amasomero
mu bifo ebiri up country amalwaliro abantu abo beetaaga tugeze emmotoka emu yeetaaga ogenda nga Ekkaramojja ogenda eggulu yabukadde nga biina bukadde bisatu kati gwoga nti naye nammwe okuyingiza ensimbi tezina kusukka bukadde bina omwaka kati ate neyo interpretation is wrong tebagambye nti tezina kusukka baligamba nti bwe ziba zisusse can you bring it to our attention to the minister's attention yes what's wrong with that bw'obanga olifuna 20 billion minister muntu n'ogamba nti owaayi twagala kuzimba essomero eggulu abasajja bano batwadde miliyoni 2 minister will okay it anahonolinga ebintu bimeka bwana Hussein that should not be your problem. No, it should be. Is a government, no, it should be. It's a work of government. No. Hudu akimanyi nti amateeka agasinga wabawo authority ewa gwebawo obuyinza okukola ekintu oba gundi UCC egaba license bateekawo judicial oversight tiwaba aganye osobola ogenda mu court judicial review muluno tekiriiyo nti minisita waagala okuwa license ye final decision again nekirala okugatta ku ekyo etteeka lyonna ze nalisomye teririna we liweera minisita oba department eri eya peace and security time frame nti oli bw'anaateekanga okusaba kwe mu budde bwe buti mujja kuba mumukozeeko oli munnamateeka singa enkyo ofuna kaddiiruko nga client wali bweru wa Uganda okay musango gugenda guyita gwetaaga munnamateeka gwetaaga representation ogenda kufuna kasente akawera but bw'onaayitira mu process ewa minisita atwale n'obudde bwe oba mwaka gumu oba myezi 6 nga client akyakulinze gwe Hudu anti kati engeri gye tuli ku level ya debating that law nze badde information mumpadde nnyingi ezo zima olaba mweka abantu abasatu abakira mukolo kano kali vaito ku kya minister olaba kubanga ate ali wano kululwe leka mo seconds 10 amalize nze gyoli exactly seconds 10 kati bino bye muleeta nti time frame ebyo byo we can now make those proposals before the committee no opposition, every Ugandan has a right to make a contribution to the process of enacting any law. Okay. One, you can go and have that clause included, or even if it's not included, once an act of parliament is enacted, a minister in charge has an obligation to come up with regulations. Katebya time frame. Thank you. Bijja mu regulation. Dakika emwe kitundu kati kwenye cha minister. Dakika emwe kitundu. Kwekyo kyennyini ekya minister. Ennyingo namba 27 mu ssemateeka waffe gwe tusaamu ekitiibwa. Wadde nga baamukubamu ebituli 2. Ekyekomo ku myaka n'ebisanja naye tetukaabire gaayika. Katundutundu akokubiri kagamba nti teri muntu no person shall be subjected to interference with the privacy of that person's home, correspondence, communication or other property. Kakati mwe mwagala gamba nti ye minister alina obuyinza obusinga ne ssemateeka kyova olaba nti civil society organizations zonna ekintu kino baleme kirabira ku ffeffe kabada byafuzi. Even Makerere, it's an institution for government. Ndabyeko response memoranda yabo. Nabo nga bakigoba nti interfering ne research. Nafiri kitongole kya government bafuna funding yengana sente meka eziva wabwe. Kakati linda ko tosobola gamba nti omuntu agenda okumpa offer ate muzize male ku Europa. My communication will be interfered ne katono nnyo. Entities nyingi akadakika kamu entities nyingi zigenda okosebwa. Soko otunulira entity y'Obuyisiraamu. They operate as a non-government organization. Basimye boreholes naddala mu bitundu ebyo mu byalo byonna. Bazimbye emizigiti. Egitabalibwa naawe kennyini okimanyi bulungi. Batuwa wano emmere n'ey'okusiibulukuka. Ezo sente zonna bw'ozibala ziyingira mmeka wano. Kati neyo non-government organization eyingiza byenkyenkana ki. Naye ekisembayo n'abaana baffe abasomera wabweru w'eggwanga kikontana n'eve n'amateeka aga East African Community.
Council. So tewaliwo kalungi kamu akali mu tteeka lino gyeko title yoka nti protection mu dakiika yo emu ekitundu Council Musisi ensonga ya bwana Hussein gyayogera ye tagambye nti kati olw'ensimbi zigenda kuziyizibwa okuyingira eggwanga just because etteeka liteereddwawo yakugambye etteeka likugamba genda ofune certificate okuva mu Ministry of Internal Affairs ofune ssente n'ekyo kikugambye nti ekisooka gwe kennyini atali munnamateeka omuwabudde nti etteeka teriteekawo na time frame kitegeeza nti kungu osobola okuteekayo application yemisanaga tugikolako regulation bijja bikolako ebyo toyinza regulation nedda ekirala council you are a lawyer no council baloya bawuliriza bw'oba ogenda kwa lawyer mulungi ojja kuyiga okuwuliriza ekyokubiri tewaliwo judicial oversight etteeka lyonna buli muntu gwelebawa obuyinza nti gwagaba license bamuteekako nti senga agaana oba senga akola decision embi okola judicial review weetaaga okugenda ki ne bagaa nti gende era amateeka gonna luda akimanyi gonna nti ono aganye okupa license ngenda mu kooti ekyokubiri era nakyo kyavuddemu proposal eyo by including a clause eyo ya judicial oversight hudu nno jakuba munamateeka mubi ekisooka tewaliiwo honorable Tebandeke agambye nti tezirina kalungi okujja ku taito ne taito terina bulungi bwamu kubanga sovereignty hudu gye yatandikiddeko ekibuuzo kyatazeemu kyovulanga mugambye nti kyatazeemu sovereignty kizibu ki ekibaddeko ekirala what is sovereignty mu Uganda kubanga ensi ezimu sovereign ye first family oba kabaka mu nsi ezimu mu Uganda sovereign are the people if you are protecting sovereignty kyegeeza ndwadde oba linga ngabo ng'oprotecta abana bali munda etteeka lino ate bannayuganda bilitunuzaki bwana Mukaago mu ddakiika emu etteeka likyali ku stage eza wansiko kati abantu basobola okuwaayo ebirowoozo byabwe bino byonna nga bw'obyogedde lwaki propose temuzikola kati mu kaseera kano bino byona ne biteekebwa mu tteeka waliwo ebiteeka ebijja n'obiraba nga bigenda kulumya abantu abasinga obungi mu ggwanga eggwanga lyonna nga bya butaliimu yabbulwa bikolwa don't waste people's money and time mu kisanja kino mu kaseera kano ebintu ebikulu corruption oyo batugamba omukyalo bwe yaleeta ekigamba tulabe abantu abafunye sente batya nobanga sooka olindeko kwabo ekyokubiri kati mu ssaawa eno tuli ku kiseera ekyamafuta ganyize buli muntu tewali avaayo gamba nti atuwadde subsidy atukoze eki akoze kino oba kiri ebintu ebinyinga ekirala kyekiri kyewatwanjulidde wano bakubye buli kiosiki bakubye buli economy micro and small enterprises kumpi zigenze by 80%. Abantu bonna bali mu bulumi bannaffe bo bali mu kujaganya na kudduka misini. And I think ebyo byebisinga okuba ebikulu. Tutandikira awo gwe bwenye gwe mbantandika nayo ku nsonga y'emu. Gavumenti yawuliriza Minister David Bahati yabadde mu Parliament. Neda producer agamba tuveeyo. Wadde abantu katwala second. Nzikiriza nkasome. Kagamba nti the sovereignty bill is not only vague and ambiguous, but so selfish, barbaric, primitive, impunity, baseless. It's against the natural laws of justice, rule of law, and the spirit of Ubuntu, opposed to the real sovereignty of the people provided for in the Constitution. It should not only be thrown away by Parliament, but dumped into a den of beans. So, not only bogus, but it would be inoperable. Sagala muntu adde yamete kintu kino kazigo. Chifube fufufururu. Chikontana na buli teeka lyonna lyomanyi. Ensekulide. Bwana Mukaku nayagadde kutandika naawe. Ku nsonga y'enkyukira gavumenti gye yakoze ku trade order. Minister w'ebyobusuubuzi David Bahati yabadde mu Parliament. Simanyi oba Honorable Tebandeke yabaddeyo. Nagati gavumenti yawuliriza okwemulugunya kw'abantu ab'enjawulo bannaddiini bannayuganda ku bikwekweto bino naga tusooke tuyimirizeemuuko twetegereze tuze otandika nakuwa credit government okuba nti this time round gavumenti tewuliriza kuno ege twawuliriza credit gye yagala okunkamulamu nsobola okugiwa okuyise kukamula nsobola okugiwa
naye ate ebirala ebiddirirawo bimalawo credit ebyo nolanga abantu ate bulumi bwereere. Wano Abaganda bano balina n'Abasoga balina akayimba ke batera okuyimba nti nkukubye nkulaba sigenderedde nkumaze. Naawe waliko omuto mmanyi wakayimbako. Kakati kagenda kate bwe okuba n'enkola yayo ng'egeze nkukubye nkulaba sigenderedde nkumaze. Kigane Buganda ya musore naye nga already amaze okukuba ate tagenderedde era akumaze. Nze ali wano nina muganda wange mulese wali yandeese nako akamala okujja muwala waffe wa myaka 16 mukomera naye n'okumugjayo batuwalizizza bwe tuba tetwagala awangaaleyo bagoberere process. Oli omukuluza agambye nti bali very efficient tulina backlog mu makooti n'awalala simanyi ba backlog zinaaba mmeka ku kiri ekiteeka kye tuvaako. Kakati batugambye nti omwana yagenda ku kiosk maama we ng'amutumye bintu byakola ku makya owulidde omwana n'agenda ne bamusanga ku saa 11 bamuyoola n'aba kiosk bagimenye ne bamuteeka mu kkomera ne bateeka eruzira. Ffe tugenda okutegeera bamuteekayo Thursday Lwakutaano ku Monday tusabe asobole bamuwe production warrant ajje naye ne batugamba nti waliwo technicalities ku bo singa takkiriza kubeera ali under age ate alina okukkiriza criminal record oba akole service oba awe fine. Kati muwala wange oyo agenda kusasulwa atya? Bamutaddeko criminal record gy'atayagalidde naye ate nga tayagala kusigala mukomera alina okuddayo asome. Can you imagine? Kakati be bamenyedde bukiyosiki bonna ate n'ekibi nga babumenya ate obulala bo babulekawo. Kigambe lawyer amateeka gaffe wano gabeera selective mu kulaba era kyetutye nnyo ki sovereign bill kiri gabeera selective mu kulaba. Obumu bukiyosiki bwasigaddewo n'abamu abalala abakola bw'ogamba mu trade boda yoweeri ate bali bo abalala tebakola ki tebaliwo. What type of law is this one? Naye wano enkyukira yabadde entuufu okuwuliriza but bawuliriza too late. Omuntu n'okuba okuva ebunagana okutuuka emoroto. Omuntu n'okuba okuva ekoboko okutuuka ebusiya n'ovuga okuva waggulu eramwo okutuuka emutukula omenya in the name nga nabyo binyonyolekeka anti mulaba Afcon ejja wano. Afcon egenda mutukula wamoroto omukyala gwakamala okuwa choice n'okiwaana buyitirivu nnyo parish development model obusente obwo wakati w'emitwalo 5 ne million atandise ka business wagenda n'okalambula n'omugamba this is very good ate gwe enkya n'ojja n'oku gwe wennyini ng'akola policy ayiza oba tolina bwongo oba oba oli confused ng'ono omwami Okero byayogera eri ogenda ne weebuuza Okero omutwe mulamu ate awamu n'omulaba nga gulinga omulamu awalala n'akusobera kyakiikirira mu America oba muna Uganda. Kati yembeera kati mwetukola ki mwetuli. Nze I think bino bibakoze wansi wa trade order ate n'okuneminga ebintu okubiwa emitwe nga biru bwe tubadde tugiwulira. Trade order kitegeeza kintu kirala mwami gundi technically. Naye ne bw'oba otutte ekyo kye baagala okutegeeza okigasseemu urban planning okigasseemu physical planning okigasseemu ebintu byonna ebyenjawulo obigasse wamu gw'ojja okuba bukubi kugenda. Bwana Hussein wali mu kibuga Kampala nga RCC era ndowooza gw'omu ku baali baagala trade order mu Kampala ogezaako awo nga nkulaba n'ababodaboda n'ebirala. Kino kye mwatuuseeko ba gavumenti kye yatuuseeko neerangirira mwasinzidde ku ki? Mwakirera temweteeseteese bulungi? Basajja bammwe aba enforcement abadde boogerwako nga bakambwe ennyo nga bassa kino mu nkola
temwabateekateeka kimala, tebabadde nababalondoola babalambika bye balina kukola, tekitegeerekeka. Kyo kikyo ku nsonga eno? Okusookera ddala nze njagala kwebaza gavumenti yaffe ne minisita okususpendinga implementation eya directive eya trade order. Naye in the same spirit njagala kwebaza gavumenti okubeera nti finally we are becoming a bit firm, bagumu okukola ekisaanirwa oba ekisaanidde okukola ki okukolebwa. Saawa zino ekintu ekyo ekiba kikolebwa olabanga gavumenti eri okunyigiriza. Of course okusinziira ku mbeera gye tulimu ng'eggwanga kyangu nnyo ogamba bambi era nange nkitunulira ne ndabanga ekikolebwa kirungi n'olabamu engeri gye kikolebwamu ne kikunyigamu. Naye amazima gali nti tulina okupushinga enkulaakulana oba tulina okusigala mu disorganization. Adamu bw'oba otambuddeko n'ogenda mu nsi ez'ebweru otuuka mu ggwanga ne weegomba n'olaba order nga tolina wogenda kusanga kioski, nga tolina wogenda kusanga nti ono atadde wano. Omanyi nga mu Uganda nyinza n'okugenda enkya n'entundira ku geeti ya mwawo. Mu Uganda it happens. Ate omuntu najja n'amugjawo neyeekalakaasa nti lwaki banzijja wano. Naye nga bambi ekimukozesa ekyo mbeera naye ate kyali okola nakyo si kirungi. Tulina obutale markets mu Kampala wano busukka ne even 15 wadde obumu tebunabeera improved properly. Naye oyinza ogenda mu butale bwe Wandege, n'ogenda e Nateete, n'ogenda e Kaleero, n'ogenda mu butale wadde n'obwaffe Mbale City ng'emidaala mikalu. Mentality y'abantu baffe baagala agende ku kkubo. Nze ekimu ku nsonga lwaki nave Kampala oba banzije Kampala ku implementing trade order era ndi musanyufu nti ebintu ebyavaako ne banzije Kampala ate bye biri okuteekebwa. Bwe nkulaga press statement gye nakola zaali items 7 zonna KCC ne zikola. Naye ze saawa ziri ndina bye nalinnyako ne beekwasa ekyabalokole ne bagamba agobye abalokole. Naye nga bakyekwasa bwekwasa nga baagala kunnyonoona mu ddiini naye ne bakizuula nti naye Hudu bye yali akola bituufu. Abantu abo bw'obajja ku kkubo n'oba forcing bagende mu katale, that is a plus. Ekyokubiri, Honorable Bale ayinza okunoonya ssente n'afuna neero n'agenda mu banka n'afuna ssente n'azimba edduuka n'azimba ekizimbe ng'ekizimbe ekyo atunuulidde nti abantu bagenda kipangisa bakole business. Naye azimbye ekizimbe banka emubanja naye abandipangisizza balese ekizimbe ekyo bataddewo ka kiosk mu maaso g'ekizimbe kye. Kati ono banka emunyiga kyokka ono yandibadde apangisa wano naye ate oli naye atadde ku kizimbe ekyo olabira ddala nti ali mu mbeera mu forcing. So kati nga gavumenti what do you do? What is the right thing? The right thing is to guide the country. Ogambe nti bannaye tulina obutale wakiri tufune challenge bagambe nti obutale tebumala, gavumenti eyongereko emiki stalls eyongereko lockups. Naye ebyogenda buli n'ogenda ku banka n'oteekawo kioski, n'ogenda ku arcade y'omuntu mu maaso n'oteeka ekigundi ku varanda. Ebyo really feti y'abantu bano eriki? Ebintu byabwe byayononeka, ebirala authorities babitwala ba enforcement. So what happens to them? It's a serious dilemma. Naye nze kyemmanyi gavumenti ejjafuna solution. Lwa nsonga waliwo yagambako n'abantu bempulira nga bakola statement n'agamba nti naye Uganda eno kuba nti ba Honorable Musisi bajja kiwakanya nti naye Uganda eno wategedde dda kye bagenda okwogera. Uganda eno yeetaaga mujaasi. Okitegeera Uganda yeetaaga omukulembeze president nga mujaasi. Lwaki? Bannayuganda we are very stubborn. Okusanga Munnayuganda wali n'omugamba nti owaayo oli kutundira ku Mwami Museveni si mujaasi. Ani? Mwami Museveni president. Anti kyengezaako okulaga Museveni ate is very very tolerant. Kadeni ekyobujaasi kyoyogera then kivaawo. Anti kati
abeera tolerant naye ebiseera ebimu baminisita be bamuteeka ku ninga najjayo yeetaaga dictator. By the way, most of the countries that have left us, Singapore, Malaysia, the Asian tigers, they are what they are because of dictatorship. Nga tujjawo ensimbi zino bwana Hood. Musongeddwamu olunwe oba gavumenti esongeddwamu olunwe okukola ebikwekweto bino not with a human face, obukambwe obusukkiridde obulabiddwako nga enforcement teams zikwatisa ekiragiro kino. So wandibadde wabeerawo ebitundu ebiri gazetted nga ddala waliwo order yennyini gye tulaba nti bw'oba oyagala okulya ku mpuuta genda Kabuusu, genda Nateete, genda Busega, genda Bwayise, genda Kaleerwe, si nti ojja gisanga buli wamu. Eyo ye order nze gye nandisuubidde. Naye ekyokumenya ebizimbe bukuyosiki ng'ogamba oleeta order tekikola. Okugeza ewaffe mu town councils mu Bbaale ne mu byalo bw'onaamenya kiyosiki y'omwana eyeeyiyanga ddala asiika capati kikomando kyatunda onaaba oleese order talina obstruction yonna gy'akoze ow'edduuka takomplaininga naye gwe okimenya olw'okuba nti it is a command. So this order was a command but was not an order as arrangement. Newo wennyini wano wooyite Bukolo Tonojja Kyampisa babadde bamenya wonna bamenye. So nsuubira ekyaleese ekyo wali abantu abali okubonaabonera obwereere ne kifuuka Ssekiriba kya ttaka mpaawo atali kaabo. Eriyo ebizimbe ebyakazimbwa mu kibuga, bizimbe bingi nnyo ate bipya. Nsuubira Wuudu byabadde ayogerako naye n'atya okubyasanguza. Omusajja ayinza okuba ali mu zirooni nga zimuli eno mu bulago obanga waliwo omusimbi gw'eggwanga gwe bakyanowinze ne guzimba then nga baagala gukole kigukomewo kubanga anti Ssekiriba kya ttaka kakati kino kyabadde kyagala ku vanishinga kutuukiriza mission ey'ebizimbe bino ebiri mu kibuga naye ng'engeri y'okukikolamu tekisobola kukolebwa wano wokka. Ne bagamba let it serve as a fallacy of generosity. Saalumanya ne naalumanya bakole ki. Let me hear this from you, Honorable. Bw'onyumirwa ng'olaba emidaala gya capati bukiyosik ku makubo wonna buli wamu buyumba bwa mobile money buyumba bwaki. Is that the country you want to see? Actually siri eggwanga lyeneetaaga y'ensonga lwaki nkugambye nti government yandibadde ejja ne trade order as an arrangement but not a trade order as a directive. Bweba order as an arrangement. Can I provide some information? Ministry nga tena implementing directive eno yabuulira abantu baffe nebawa ne time frame kuva almost 2-3-4 years ago kati directive yazze era nebawa ne grace period negamba bannaaye badde tusaba bwe tuti okitegeera. Of course poverty is a bad thing, obwavu kintu kibi nnyo lwansonga nti abantu baffe abatundira ku makubo abasinga balinga abaavu. Kati bw'okola obeera nga ate ali okunyigiriza omwavu naye nga ky'oli okola kituufu naye olinga anyigiriza omwavu. So kati ky'ogamba ministry yakeera ku makya netandika okumenya baawa abantu time. Kyenjagala okujjayo time whether was given or not naye kyenjagala okujjayo bino si bigambo byakwogera bwogezi kubanga n'ebizimbe ebimu ebyogerwako birina gundi design approved plan nga bizimbiddwa naye nga tebizimbiddwa mu bifo birina kubeeramu. Actually I'm sorry to mention naye omuto gy'amanye natuusewo awo ng'enkuba etonnye bulungi bweti ng'era ematizaawo neŋŋamba is this the order which the city would want. So nze nsuubira nti government erina kuzukuka buzukusi bw'eba yakuleeta order gy'egamba. An order must be ordered in arrangement si kiragiro. N'obudde bwogerwako nga Pozi ndebide bwera bizi. Ono mukulu Wudu Hussein baaliyo mu office ayinza okuba y'omu ku baakola enteekateeka eyo. Naye tokinteekako wadde ng'ate si kibi. Tokinteekako wadde si kibi. Naye alina point gy'abadde alwezi nga wandi mulese n'agimaliriza. So kyenjagala okugamba nti kino kyajjanga pressure ey'okuzindula abantu
bonna abaali eno ku mabbali ojjukira kyatandikira eri mu batembeyi bwe kyava mu batembeyi ne kidda mu batambuza emiyembe paani street vendors ne kidda mu bengoye kakati awo ne banyenyanyenyamuuko ababooda katono kwegamba kino kyajja kubuzaabuza baleme gamba nti tubasongera wali naye nga mulimu abantu abanene abalina ebizimbe ebiri aido kakati nga be baviirako zi orders abantu basobole okukola ki okuyingira eri kati bwe bayingidde gendayo olabe bwe bayingidde ne bahouting exercise naye nze kye tugamba nti ebyo byonna wadde bikolebwa wabeerewo planning eri eggwanga singa gwobadde mu gavumenti wali kikoze otya kino ekyakakati Kampala ku mwesonyo Kampala tokyayinza mutere well but ebikweko tebyakoledwa mu Kampala wokka anti kiri kyabadde aze by the way nze nkugambe bali babakookeddeko bukokezi nga se kiri bakyattaka yes mu gavumenti eyo nezedda eza Bwakabaka twalinanga amagombolola n'emiruka waliwo oguyitibwa mu myuka musaale n'ogenda ku mituba ebiri mituba esatu bw'oba ogezesa ekintu kyogezesa tokisookeza ku musaale kisookeza ku mumyuka oba n'abo balina amagezi aga ate ku guno ogwa .com you can't face tulina ebibuga 10 kale bw'obanga osaze okutandika na Kampala tandika ne Kampala in a certain division olabingi kikola omuluka n'obagamba bannange ekintu kino kigenda kukola bweki naye bo bano ekibi kwe kusooka okukola ate okulowooza ne kujja luvannyuma kati olaba bahati byaguddemu musajja ali ku fire brigading abaakuba baali balala actually nga maliriza ensonga eyo mukulu kungo otambuddeko mu bibuga ebyenjawulo even here East Africa tuleme kwogera nnyo amawanga gali amanene ng'oyimirira wano ku State Square n'olaba oluguudo nga lusalamu paka Wandege n'olaba oluva eno nalwo nga lusalamu ne lugenda paka Busega which is not the case here kakati eyo feye order gye tugamba actually parliament oba yali ya 8 ya 9 yali erese ekiteeso nti ekibuga kikyusibwe ekikulu kive Kampala kidde Nakasongola kubanga yali akireetedde mu perspective nti geography yawali favoringa planning empya okutuula mu kibuga naye kino ekyokuvaayo naye mu byonna njagala okusiima Ssaabasajja Kabaka kubanga eyo yalimu ku nnyingo mu nsonga ezaayogerwako ku mazaalibwa ge nsubira era bye bino ebibala bye tuli okukola ki bye tuli okulaba twagala okuwuliranga eddoboozi eryo okyayongera okulikayuga ku lw'abantu bo ssebo taata tusi ngoyanza nnyo ssebo honorable Musi kira municipality byebwera ku bitundu ebikwekweto bino gye byakolebwa ennyo n'amaanyi n'obukambwe actually does this make you happy nti government yakubye enkyukira oba ekisooka teri atayagala bibuga biri odale teri atayagala bibuga biteeketeeke bulungi ekyokubiri teri agamba nti nga hojjaga nti abantu baffe osanga oli nga ataddeka kiosiki teri ayagala mbeera bwekyo actually bw'oba onoonya obutali buteeketeeke gye buva buterekera gavumenti yennyini tulaba nti bahonorable Tebandeke bayisiza budget naku 2 emabega mu mwezi ogw'omukaaga bagenda kusaba supplementary bali mu budget nga yakakola omwezi ogwo okwo obutali buteeketeeke mbukulaga ojjukire waaliwo ebimuli ku luguudo Jinja Road nga ku internal affairs okutuuka ku roundabout gye ya Airtel waliwo nga mukyala Jennifer yakajja we baateekako ebimuli KCCA ekoza ssente weezita okuteeka ebimuli wakati newaitewo myezi 3 ne babijjawo ne bagala olugendo balala lugaziya bwe batyo nabo bwe bakola ki bakola mu pulaani yaabwe kati bwe tuba tukkaanya twagala tuteeketeeke ensonga enkulu nti gavumenti y'emu nga yeyina n'obuvunaanyizibwa oteekerateekera abantu bano ekyokubiri notice yabadde ntono hudwage babawa notice no yabadde ntono awamu zabadde wiiki 3 awalala 2 abalala nnaku 10 kakati kyandibadde kyangu ogamba nti bannange myezi 8 ate n'ekirala bafunire option yagambye nti babafuna options naye si bonna in fact report ya auditor general y'omwaka gwaggwa yalaga nti n'obutale bwe bazimba ne ssente za Africa Development Bank lwaki abantu abamu babuganyo bugendamu awamu bwazimbibwa wabi nga kwegamba kino honorable Mukaku kyayogedde olwaleero yesho gye nsoso okukola ne honorable Mukaku ne tukkaanya kumpi kigambo ku kigambo sevo ndowooza temutera kukkaanya tenga tubadde wabweru wali yandinje
so nti soko oteeketeeke olyoka oteeke mu nkola gavumenti bwe tuwekola soso okagamba kati kino kinini kyebakola ekya Honorable Bahati ng'abantu maze bamenya ate n'okubamenya okwo enforcement yaayo ng'erimu kyetuyita selective application nti ono n'omumenya oli ne weebuuza oli n'oyingira kumpi kilomita munda bw'ogenda wali ekira kigwa ky'abajulizi Namugongo bayingira kumpi meters nga 3 munda yeyo procurement y'abamenye bagikolerawa ewalala n'osanga nga gwolowooza nti alina mu road reserve kuba kinene oba nga bakuba olugambo nti kireka kya hudu ekyo n'okireka then n'obukambwe kugamba nze ndowooza nti ebizibu byagamba tetwagala butali butebenkevu naye engeri gy'okikolamu yekifudde ekibi kati nekyokugamba nno tukiyimiriza ng'abantu maze bawambye ebyabwe mukoze kye mwandibadde mutandikirako ate mwe gavumenti kuba kiri hudu kyagamba abantu nti nno lwaki oteeka wano booti obuvunaanyizibwa obunene kyetuta duty bunene ku gavumenti okusinga ku bantu gavumenti yeteekateeka yandibadde esobola okumanya kiki ekigenda okuva mu kutuukiriza trade order mu ngeri bwetu kino neryoka ejja nekuba enkyukira tebali tukiyimiriza nga abantu maze okubazza mu kyalo gavumenti yawuliriza okulajjana n'okukaba kw'abantu kiringa bw'ogamba nti omubbi ayingidde n'akumenya kwegamba ekisooka singa ahuddu abadde ampuliriza yandibadde akyanye nti ŋŋambye nti kyeyakoze byonna ebibadde mu kukituukiriza yandibadde esobola obbiraba kakati okugamba nti empuliriza okukaaba nga abantu bazizza ku ziro kukaaba kikowuliriza nti ndeesa amabugo ng'ate wali osobola okugamba nti ompe eddwaliro ompe esente z'obujjanjabi kyeŋŋamba ekyo kungu nti kyogamba nti yawuliriza kumpi simanyi kibuga ki kibadde batana bagituukirizaamu kibuga kungu what happened ku mukyalo esingo maama alina kakiyosiki n'abaana 5 babadde alina okusasulira ku ssomero beyadde alina okuwa emmere ne baba nga tebafunye emmere kumala ennaku 5 who is going to compensate nobody is answering who is going to compensate this maybe Hood aina answer bwana Hood yes kubanga bwoga nti oyimirizza ebikwekweto gwe mwennyini by'obadde okola ng'omaze okutegeera damage gy'okoze council here argues nti mweza okubanga mwabikoze to nearly 100% kati novaayo kati nyimirizza damage gy'okoze ku bantu ani agenda ogisasulira ngabe basasulira basajja ekyo Honorable Bahati teyakyadressize mu parliament sinaba kuwulira mukungu wa gavumenti mulala avaayo nakyo okukiddamu saagala mbeera on record ngambe nti abantu abo gavumenti egenda bakompensatinga naye ate at the same time saagala ngambe nti gavumenti egenda nga munnamatekoza baalisaanye should they be compensated do I think they should be well kakati tulabye gavumenti ecompensatinze abantu bangi mu Owino Nakasero Usafi Market me I think it is possible it is possible naye Adam njagala tubeere honest waliwo omuntu ayogera ekintu ng'amanyi kyokola kirungi n'ayagala akwonoone mu bantu kati eyo y'opposition yaffe era kizibu nnyo okusanga opposition agenda okugamba nti naye kino gavumenti kyebadde ekola okay ekoze bubi naye nga kirungi siimako tugambye ffenna wano kyekyekolebwa kiryoke buli omu yandikyagadde naye enkola yakyo bubukawo bwogenda mukulu Adamu gavumenti challenge weakness gye tulina nga gavumenti nti kati directive ngeyo bwebezze ne bwebanga ya myezi 6 sensitization information eyo tetuuka buli wamu ye challenge enyinza okugamba nti gavumenti ina challenge eyo communication naye njaga nkubuulira at least communication to a certain extent yakolebwa ne babuulira abantu naye bambi kyovala era njaga nkiddemu nti okubeera poor country is a very bad thing bwavu bwe butukozesa bino naye nga gavumenti kyeri okola kituufu ate kiyamba n'abo abantu bennyini omuntu oyo bw'ava ku kkubo n'agenda mu dduuka by the way akulana okusinga okubeera katujje tweyongereyo atulaba ku NBS TV tugenda kwa from mobile but basindisa obaka mwebalo nagambye
aliwo nagambye I agree with Mr. Hood Hussein, Uganda needs a benevolent dictator, a single ruler with concentrated power who genuinely governs in public interest. Many development ideas are handicapped by bureaucratic delays and political gridlock. Ye William Mulumba asinzidde ku X. Then Onagamba seizing fire on demolishing the kiosks was a good idea, but it's too late.